abantu ba mirundi 3 bemuba mutaginga basobole okufuna video eno. Abasooka abakyala abanoonya okuganja mu mukwano, abookubiri abanoonya eddagala ly'emikisa oba emirimu onoonyeza omulimu gwabula sola egudde olubege n'etuuka okusiriira. Kati gwe naawe weetaaga vidiyo eno. Beppo n'abaami bano nk'abamaanyi ga kisajja mwenna mwetaaga vidiyo eno. Bassebo ne bannyabo, tuli Kulabuka TV, akatundu kano bakayita tambula n'okumanya, era gwangoberera genda Kulabuka TV subscribing ye YouTube channel yaffe woyinza okubeera ng'ofunira obutambi obufaanana bwe buti. Awo agoberera olutambi luno ng'oyagala content ya mu videos zogenda okuteeka ku mikutu gyo ne gikuwamu akasente. Bwe budde tutandika okukozesa social media, nkugamba tukutegekera content ku topics zonna z'oyagadde. Ate era basibo ne bannyabo, naawe ayagala omusomesa wo oba menta wo ow'ekyama n'akusomesanga ku byafaayo, ebyobuwangwa, ebyenkulaakulana na buli kimu kyonna ky'oyagala okuyiga. Nkugamba beera ng'onneekwata mu ngeri ya nkolo na kambe eri namba yange gye yiyo k'oyinza okubeera ng'onfunira, ojja kubeera ng'onkubira ate tubeere nga tutambula bulembwe. Bassebo ne bannyabo, olwaleero tugenda kusoma ku muti gwe bayita akasaana. Akasaana kaliko eddagala, ngenda kunnyonnyola akawunvu n'akagga akakwatagana n'omuti oguyitibwa akasaana. Ekisookera ddala, lwaki guyitibwa akasaana? Nazzi kuno omukyala yenna bwe yazaalanga, ewaka mu nju baamukolerangamu ke tuyita akaliri, kye tuyita akaali oba akaliri kannakawere. Kaakati mu mbeera efaanana bw'etyo